Inside Story Uganda, real source of political updates. Party or the political system as a whole. Era nagenda maaso nawo one form as a tactical protest votes. Za mirundi ngena. Mwami gashumatandikira. Kakati oba practical oba tactical oba analytical ulira tebiriyo kino nkibagamba eno bagita business vote. Business vote bana abakulu balwana kimu nzizeyo ntya mu parliament. Wonderful. Mfunye ntyo okubeera kansala oba meya. Kyovolaba buli awali omuntu gwe tulabange yali badde okay twali kifo kibatisobola competingira kati Lukwago bamutaddeko mukwano gwange ani engeri bali mwezo he's a good person mukwano gwange nnyo va ku bino bya nopu byalimu bamutaddeko kino nkibagamba mu abalonzi ekisooka akalulu akajja kagenda kumenya record low voter turn up ekyo mukirinde ekyokubiri abatugamba nti practical semanya tactical semanya analytical vote teriyo bantu banoonya bifo teri kirala kyovola ba it's do or die mukaluka nakajja mu opposition bwokinulire nnyo ekirala nakibuuziza dda ate kungu tuli ku show singa okulabwa namwe mutuyambe wabuuziza kibwabikashum linda konzija president wa NUP Robert Kyagulanyi he's on record I think it was 2022 nga yashwalinga eggwanga nti nzirayo ntya mu bantu mbasaba akalulu ng'ebinaavaamu mbimanyi okiwulira akimanyi kigenda okuvaayo NUP erwanirira kimu kubeera lead of the opposition ekyo kyo bagenda kukifuna yagala ogaani bagenda kukifuna n'ekyentebe eri Museveni has the numbers oba oyagala oba toyagala weevu eyali w'amaanyi agaliwo mu 2021 tegayinza kuddawo lwaki baganda bange aba NUP basuubiza abavubuka eggulu n'ensi actually singa NRM ebadde very strategic and serious ebifo byonna ebirimu ababaka b'NRM ebiri up country babadde babyeddiza kuba bulijjo oyita yonna mu up country sigamba mu Kampala muno naye ngamba up country bali badde babyeddiza ompulira ndowooza kati budda ku bibiina bino ebirala ebimu tebigenda kuleeta wadde omubaka ekyo njala nkukakasi ebipya bino ebitanditsewo kakati it's a political vehicle ngenda nti ewa byabakama we must form ka association ngaako tukayite political party osako oba microbichi ebyo minister abimanyi bulungi okunsinga bwekityo bwe kiri njagala otunuulire pattern y'okulonda ebaddewo mu Uganda okuva 2016 nza kugamba nali mpagira Dr. Kizza Besigye n'atuga nti akalulu kokka tekayinza kujja president Yoweri Museveni mu buki mu buyinza bw'oba oyina mukulu Lukwago ng'ali mobilizer nga mutaddewo presidential candidate Nambooze agenda campaigning gulu yeetaaga Lukwago amuwerekere okutamuteeka kwamuvuganya kimulibaletinga n'agenda n'anoonyeza pulezidenti olw'ekibiina kyammwe akalulu awalala bw'omuteekako candidate then aba talina kukola ate n'ekirala kino ekyamu Nalukoola ono omubaka waawa Kawempe y'omubuka bonna nno mikwano gyange wonna mbamanyi ekyali e Kawempe tekijja kulabika mu kalulu kajja why by election ebambi to the extent nti buli kibiina kideployingayo amaanyi gaakyo kati mu 2026 mwanyinaze Betty Nambooze kajja kuba kamuwuuba Bobi Wine ng'akake kamukola ki kamuwuuba linda konzija ani n'abalaba bayimiriddewo so Nalukoola agenda kubisanya nowe NRM Honorable Kasolo abisanye ne candidate wa NUP aliyo simanyi babataddeyo bati bamuyinayo ontegera ndo so by election ebambi nnyo nti ebibiina byonna ebibiina byonna okirese bulungi kakati muganda wange ono muganda wange ono gwola Haji Latif namulabye ku social media kadi efuuse eki tebadde mukambwe nnyo ontegera ndowooza kakati lwaki temufielding abantu ekanungu eyo emutukula yonna ne wabeerayo abaki
abantu so kungojja kumpita wano manyi Katonda ajja tukumanga tukyali balamu nkugambe nakugamba ki mbadde wano ne nupu kiki etakoze kyogirenyeza really gwe kimbuli ekyekoze mu myaka ene kijjaga ati yagala obuyinza kuvuma abantu kimbuli mpulidde mwogera ku JNMK wano tewali muntu mu history ya social media eyawemulwa eyavolebwa nupu nga JNMK taliyo yakavayo kati ogenda ku social media naye tewali muntu yavolebwa n'avumwa buli kivumo kyonna nga JNMK ontegera ndowooza kati bwe yabakutemwe sinaba kuddamu kuli addamu mukola ki anti gwe muvume ku ssaawa 4 ontegera ndowooza so njagala kungu ndaga ya activity emu yokka nupu gyekoze mu myaka ena ngeri geared at removing President Museveni mu buyinza but nakikugambye dda mwami Gashu kankongere maaso nakugambye wano ka information fena twakiraba they made attempts ogenda okukola mobilization mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kugira ngo kitewakiraba they made attempts nebakola ki nga bagezaako okuba ne mobilization engagements oba meetings ne babalemesa police sigwe gusoose ne besi gye bamulemesanga wookutuwaaka wano fena twaliwo tewali mbeera yateeka gavumenti eno ku stand still nga wookutuwaaka nze akugamba nga buli police post y'omu Kampala eriko ebimotoka bino babiyita batya bino ebikubatiya gaasi ne bimeramu nga buli woyita olabira ddala nti eggwanga liri ku bbato wetwogere emmotoka za poliisi ezo zimezeemu omuddo ziri naggulu tewali sayini yonna nti bano abantu baagala kimu nzize ntya mu paliyamenti nfune ebibiri ebyemmotoka nfune $3,000,000 nfune medical cover that's it there is no intention whatsoever ngeri geared at removing President Yoweri Museveni mu buyinza kankongera akalala Kyagulanyi oba yali Switzerland what I know he was in Europe n'agamba bw'olwanyisa dikiteete ebintu biri bisatu kusiba kubeera mu exile oba kutta si bwe kiri Besigye aliwa omuntu yekka yali yewana ataddewo embeera nga genuine ayagala obuyinza kifeefe era kifeefe tamanya kiri ku busika akati ali mu prison musibe bano bonna abalala banoonya bifo gwe omuvubuka ndaba 2026 nkwegayiridde genda olonde teweetaba mu ffujjo lyonna nga limwakola mu 2021 ye message yange ate n'ekirala ekibiina kyammwe eky'ebyobufuzi kibeere kimu mulimo gw'okola oli mulimi lima oli mubazi bajja oli muzimbi zimba banoze embeera nabo tewali intention yonna yakujja Yoweri Museveni mu buyinza honorable Kasolo kakati abantu abatamanyi bane Kyagulanyi bajja kumutegeera omulimu gw'omukulu kusaanyaawo bakulembeze banne be yasookawo abamusookawo yes kakati onansekeredde neighbor because you need to substantiate listen you wait no listen lwaki okambakoti ekyokulabirako kankiwe kuye yali mubaka wa parliament listen yali mubaka wa parliament nga Latifu Ssebaggala musajja mulungi nnyo n'asaba kaadi wano eya meeya ne bagimumma kakati musajja wattu agenze nakugombolola otegera bulungi akiridde kugombolola kati naye tubagenda kugimuwa ne bwanaasaba obwero si wano nga bwanuupu baliza obutagimuwa onebo Sseggona okugimuwa kiri mu lusuubo baava wano ogenda okubansona b'ompuuga ona b'ompuuga ng'emasaka tewali NRM naye nga bagenze kulwanyisa nuupu eriyo bagenze wabbeeyi ya birime ebukomansimbi bali mu kumukuba bagenze Mityana muŋambye meeya w'Ennakawa owa nuupu omusajja gwendaba nti agezezzaako okukyusa mu Nakawa baleese nuubi yaniri kyende mukubagamba mumpe omukisa njogere muntanudde ne muŋŋamba tubuulire wona mbozi wano ali wanaaseka naye batuula bufoofofo onfuna bulungi olwaliro bagimuwa
enkya babisazaamu kyendi mukubuulira kakati omusajja engini yabalimu ezo akuteka constituency ke alwanye Nakawa East bamubuzabuziza babuza jangu okonemu ekikonde jawo okonemu ekikonde azifu obwa meya ona kusooka genda muki ona kusooka genda mu lwingi kakati ebyo byonna one bukyakwenya batamanyi okuva gyeyaviira ddala eri mu firebase kulu ng'abayimbi banne bonna bagiraki nolwaleero wano njagala kubu mpumukisa njogere nolwaleero njababuulira nti abantu beyasaawo kyova yagamba nga mu ntandikwa namboozi takusonyiwanga omusajja oyo wali ku CBS ojjukira bulungi ng'agenze n'ayimba ku mukolo gwa Honorable Kuteesa n'ogamba nti ebivulu byakyagula ntubiweze tetujja bigendako ayinza atya okugenda n'ayimbira abaaki ebyo byonna babimanyi ekyobola kyagulanya yatuuka n'agamba nti ababadde batutya betubadde tutya kati be batutya nakati akyakiddamu nze nja kubabuulira kammaleyo nja kiddamu kammale ensonga zange ojja kuzineerabiza olwaleero oyinza otya okugamba nti oyagala bwa president obwa president olina okulondebwa ewantu yonna mu ggwanga lino abantu balina okukuwa obululu n'obeera n'obululu nga buki kakati gwe banna abaali badde bakuyambako ne mukola ttiimu obasibye omuguwambulago abasangiddwa aba opposition balukwago baani bataddemu omuguwambulago tagenda kuba na tayimu yonna etalaaga ggwanga kukuyambako kunoonya kalulu naye ali kukaki kakati ate n'omala noddira ekikulaga nti n'obwa president wabuvaako dda kwe kuddira abantu katiimuko akaali badde kakunoonyeza akalulu nimubakuba muggwa katiimuko bwe mwogera babiri tebuvaayo katiimuko akaali badde kakunoonyeza akalulu mu ggwanga lyonna kubanga obwa president kiraga mwabawagire ni UP mumanyi bano obwa president babukoowa tebabwagala sikibaliko oyinza otya okuddira Lubongoya sekretary general ate n'omunoonyeza akafo ate ng'okamunoonyeza wano mu Buganda ate naye ng'okimanyi bulungi nti alina gy'ava tolina wadde candidate n'omu lwaki ogamba nti genda otandika eri beesi yaffe oba ogwiridde eyo naye tumanye nti noddira Waiswa wadde yafuna obululu 2 ewaabwe nogamba nti ate jangu wano kati abeeri obalekeddaani kati obalaba nti ekibiina gwe nga liida tolinaamu element ya national ki kalakita oli wano obudde bwange mubutwala olwaleero ne bwe tusiba ssente wano NUP gye mulowooza mbu bwa president babutubbako n'okufuna obufunyi wa candidate abagenda okuvuganya ku bifo wadde obwa kansala wadde obasente bw'amagombola temubalina wadde nti bajje buzibu esimbawo ku bwerere temubalina okumala eggwanga mu ggwanga lyonna nsibawo ne ssente ebifo bigenda kusigalawo naye tewalabye bantu badde benje ku kitebe kunona tiketi naye nga wa njagala mbuuti nti ogenda kufuna eyesimbawo eyombe ogenda kufuna eyesimbawo wa tebaliiwo kakati nga tolina bakansala ku disitulikiti mu ggwanga lyonna tolina basente ba district tolina basente b'amagombola ogamba otya nti olina obuwagizi obusobola okutuusa mu ntebe ebwa president NRM tuwayo kifo kyonna kyetagenda kuteekako akati webale honorable Namboze ate abantu balina kuyita mu anopose webale honorable Namboze obadde olina information gye bali ekolomuwa alaba abaami bano engeri nga beekanula amanyirawo ekizibu ekibatuulidde teriyo muntu ali bulungi nga bwe bagezaako kwogera ayogeza nnaku bwati nga akolima oyo avuganya Kiwanda ku kafo ke yasigaza akafo ke yalina Kiwanda bakawansi egumire ewa Emitiyana tugambe nti NRM olwesaanawo no kikuno kulonda kuli within the party Luhindi agenda kwesimba Nakawa we bamuzaala tugambe nti NRM esaanawo ebintu bye bakola Rebecca Kadaga
tugambe nti NRM esaanawo kakati bo mbadde ŋŋamba lwaki bo batuwa amagezi nga balaba fe abanafu lwaki tubakanula okutuuka awo oyo gwolaba oyo gwolaba yamanyi bwomulaba awo amanyi ekigambo kye bayita NUP bwe gunda oyo gwolaba no listen Minister Linda tulidde n'olwekyo kati bwomulaba ng'ayogera ebyo byonna era ndowooza kiyambye n'abatuwuliriza kubanga bano tebeewaana lwa mukwano bannayuganda gwe balina ku Museveni mpulira boogera bwe bati twagabye gavumenti ya Uganda yagabye PDM tewali njawulo wakati wa gavumenti ya Uganda ne candidate Museveni kubo bavuddawo ne bagamba nti ffe tetubavuganya kubanga tetuli mu makomera eyali abavuganya bamusiba naate amaanyi basiba wali ku kitebe nga baleesa amagye nga bakwata n'abaana abato ne babatwala ne babakolako ebikolobero eby'amaanyi owulidde abo be bantu abagamba mbu bali bulungi nnyo nze singa babadde boogera nti bannange mwami Museveni mwalabye abayiika mu kkubo egindi abamwagala naye bw'oba oyogera ku muntu nti bamuganye bamuganye okugenda ate even mu buzibu obwo bwonna tewali district ya Uganda Kyagulanyi gy'atannatuukamu even mu buzibu obwo bwonna naye nze njagala kugamba bannayuganda nti bano enkaba yaabwe yebalaga nti ekintu kye tuliko kyekituufu era mugende nakyo maaso basebo ne banya no beera mwenkanya information abaddagiwa sobola n'okwongerayo program negwa saa njogere mwenkanya ono bukati dakiika emu funa information eno demulu minister funa information eno ndowooza ebyogeddwawo nalebo Kasolo byongera kukakasiza ddala bulungi Nyakazito ke tubataddeko kubanga yenyini amanyi kyaliko bajula n'okukaaba okitegeera anti babuuza Akazito kaliwa mubeefaana bwetyo bw'abanga yakawulira luli kakati amanyiridde ddala bulungi nnyo tikagenda mu maaso nekitwagala okugamba n'okwongera okukakasa nti tewali nsonga yonna ebalagisa nti NUP terina maanyi gegenda kutambuza nga NUP pulezidenti waffe temukkiriza kutambula nga balina kutambula muteekateeka yonna bwe kibeera nga talina maanyi yasobola kwetaaya lwaki mu mbeera zonna akolera kutambula bw'ogamba oyo ekibiina tukyamwa tikiti ekibiina kyaffe olabika tukibaye bulungi oba tebampa tikiti wa road mayor olabika mwenaalemu tewaliyo bataafuna tiketi bagikuwa n'ogiganda mubeera efaana bwetu njagala mulungamya nti Akazito akawulire bulungi nnyo NUP yazze era egenda mu maaso n'okutambuza ensonga zonna tuli ku mulamwa balina okumanya era baddeyo bategeere ekyotera tuwabeerangayo NUP yamuwangula li yali wa DP si wa ekyotera twaku NUP owa NUP yafuna obululu 12 kakati mwewanira munzikiza olwaleero noona ali yabadde owa DP okukyuka ate n'ayingira NUP nga manyi kyekinamuunya kyekimutiza n'okutambula mu bantu wabuli watuuka bagoba bagamba luli twakuwa oli erinofuna obululu kakati abamuntu w'amaanyi kwe kiri ono managing etyo okulwaninga ekibiina nga nawe onoonya kalulu it is impossible so kakati njagala kubategeera ye nambozi okimanyi kituufu nange okujjako bano juzi lwe bakyusa ebintu byabwe basekuritale jeno b'ebibiina bameka abali mu palamenti omulamwa guwaleesi maliriza minisita wagambye omusajja ngaaho ne Ibrahim Ssemujju Nganda anti negamba ekyo si kipya ne luli bamusimbako era n'awangula bannayuganda bamanyi ekyokukola madam teacher bakyusaamu wano so omusajja nga Ibrahim Ssemujju Nganda muzibu ki bwakoze NUP okutuuka kati muzibu ki bwakoze NRM genda mu kibiina kyo muleme musimbako muntu kati mwe lwaki mumusimbako olwayo mwasaanyeewo gwe yembuzi lwaki togenda n'ogibulira ab'NRM honorable numbers genda ogibulira emboozi eyo ab'NRM temusimba ku Ssemujju nawe gwe bw'oyogera abantu basirika mukono Kampala wano Butambala ebintu tugenda kubitwala mwagala temwagala because of your confusion. Yes, thank you babale Charles njagala obumbe you see bwe mba mwogera ku bifu bya politicians bino is okay
byebabeeramu mu ndonde mukono mu ndonde bwa meeya but bwoba oyogera ku power obuyinza bweyagala power tujja wanoka tebatukiriza kutambula tosobola kufuna obuyinza power ng'okolera ku kisa kyoli abuyina mukulu Museveni taliiwo lwakwagalibwa taliiwo lwa admiration nti mwagala aliwo because yazimba power yazimba force he constructed the force is a commander in chief of a force the National Resistance Army kati oba yagala ku contest that power if you want to contest that power mukulu Latif and isinzi waliwo besitakkirizaamu nali MP neerondera akalulu nenfuuka MP kati okubeera chairman wa LCC in the same way nyinogera negayirira I don't accept that wakiringwa ate newegayirira Nyanzi nali MP bakyeke nambozi gwe nadebatinga naye ku mambo bado you came from low to high nowezi kati okubawo olina okutwala embuzi ogitwalira ekyagala I don't accept that kati you see yedenja gye tuzimbye mu Uganda the politics of the character of the individual nti wano okwesimba n'empangula lukunjiri nyina okunoonya Museveni naawe okwesimba n'owangula Kampala olina okunoonya Lukwago please let's promote the politics of an idea you see nze waliwo byencontestinga byese ndaba ku politicians ba leero wenyingira mu university nga ndi mu primary batuwanga ebitabo 96 pages simanyi wabifunako bye Canada ate nga mathematics batuwa ebitabo nga biri mu busquare ne uniform babisalamu mu uniform kakati ngenda okutuuka ku university nga abaana ba university babawa empapula ne kalaamu bye batuwanga mu primary kati nsanga mukulu Museveni nga alwana nabo and they killed Okema Onyango and Okema. So the question was, why are you killing students? Because bansaba empapula because bansaba obukalamu notandika joba deyugrako bya iPod ya dialogue nintu ane mukulu Museveni ganchikira those students when I was the president but nga akatugwe soko kizenti muri bavu said okay are waliwo omuyizo omugagga okay fine tulibayinike tuwe debatuwa kata Uganda wetandikira okufiira the collapse of Uganda si kubula abantu ab'amaanyi the collapse of Uganda kubula idea the dominant idea is not a revolutionary transformative idea no chobora kati bana abatambula tebatambuza ideas bobuza mukulu Latifu ngamba idea kijola byeri ayo wamaanyi oyo atiko masanyalazi no it should be the idea ina masanyalazi ekizimbe ensi are strong ideas. Thank you mwami Gashumba dakiika emu ngende kwa from mobile kati dakiika emu nze nkamba kanji nkozese bwenti kino nkiddamu nja kiddamu ne ku makyenkya na luli naliwo wano mu 1996 mu kalulu akasooka kano under nga President Museveni akayimiriddemu ne Ssemwogerere 2001 2006 2011 2016 2021 ekintu kyennakakasa buli myaka 5 akalulu kakyusa bulamu bwa muntu alondeddwa kansala meya omubaka gwe toddayi gwalina ka TV ko akalalaba free to air n'ogamba nti omubaka gwogenda okulonda agenda kukyusa obulamu bwo gw'olina okwekyusiza obulamu bwo nga gwe lindako ekirala mu abaana abato akalulu ka 2026 ka next year February I think January teweetaba mu kintu kyonna ekyefujjo sinababagana gendayo lindako owulira omanyi lwakyakuba akakule dakiika